kyolifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. What happened to you? Kyekyabawo. Wabaaki? What happened? Sumba kugulu kwatandika mpolampola kwajjako akatulututtu nekatakulako bwenti genda okulaba ngaekintu kitandika okuzimba mpolampola. She says it came as a skin rush. Mazeeko emyezi mukaaga. Mama nsabira obulumi bw'amaanyi. Tokaaba. Don't cry. Katonda akola ebyamagero. God who performs miracles. Ndakira obulumi mbagirawo. I command the pain Right now. to disappear Bubule. immediately. Njagala bubule. I want it to disappear. Biki bino by'obadde osiigako? What is this you've been putting on? Badde bampa tyubu. Ekintu mama wange yagenda n'aleeta bano abasawo ne bakifumita ne bateekamu oluwagi. Kati kibadde kiyisanga omusaayi olusa amasira. Kirengenda mu kiriniki ne nfunayo tyubu gye madde nsiigako musumba. Abasawo bagamba wabaaki? What did the doctors say is a problem? Kale saagenda nnyo kuba mama wange talina ssente byakugenda kunkebeza nnyo mbasawo. Naye abasawo abaganda baatugamba mbu oba nina bye nabuuka. So kati simanyi kituufu. Naye musumba okugulu kunuma nnyo kaseera kubeera kunsika. Look what me. Tunulira omusumba. Omanyi? Nkumanyi? Do you know Pastor Iga? Nedda musumba. Does he know you? Nedda sikumanyi. Tomanyi. Waliwo omusajja ntunulira. Look at the pastor. Waliwo omusajja Mukama gwandaga. There's a man that the Lord shows me. Bamuyita Alinayitwe. He's called Do you know him? Omanyi. Yeah. Yeah. Liba. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Jesus. Remember, you took a lot of his things. Watwala ebintu bye bingi. And you promised him Era n'omusuubiza nti ogenda kumufumbirwa. that you are going to get married to him. Naye nga wali okola mukoole. But you are just detusing him. Is it true? Kituufu? Yeah? Oba nedda? Musumba wekyali. Power of God. Amaanyi ga Mukama Katonda. Okuyita mu mpeta eyo. Through that ring. Ye directinga buli kimu kyonna kati kyendaba. I'm now seeing Kubanga whatever. yawongebwayo Because it was presented mu maaso ga Mukama. before the Lord. Look at me. Tunulira omusumba. Mukama ndaga. The Lord shows me Ng'olunaku lumu that one day watambula ne maama you akuzaala. went with your mom Ne mugenda ew'omusawo. and you went to a native doctor. Era nga mwagala okulunza omusajja oyo. While you wanted that man's thoughts Abawe to be in ssente you. mpitirivu. So he keeps pouring Naye money nga on gwe you. omutima gwo While tegumwagala. in your heart you never liked Is it him. true? Kituufu oba nedda? Musumba omusajja yali mukulu. Kati ebintu bye walya byaki? Why did you take Somebody say hallelujah. Hallelujah! Somebody say hallelujah. Hallelujah! Kati ebintu bye walya byaki? So Oba why yali did you mukulu? take his things? Musumba mama wange. Ya mama wange. Maama we ye yabirya. Ye. Musumba nze obulumi kati butanze. Anti kati waliwo Now there is ssente z'abantu abamu nga teziriika. some people's money which cannot be taken just like that. Kaga tukole zitya. Now what are we going to do? Mbadde njagala ssente z'omusajja zonna ze mwalya Because muzimuddize I wanted nawe you olyoka to owonyezebwe. return his money and then you can be healed. Wangi? Musumba amazima gali nti n'essaawa ya leero
Mama wange talina wadde nusu ekikumi wadde olwataano. Naye nsaba nze onnyambe munsabire nsumuluke neze musume okugulu mpulira kunzita. Who is John? Ani John? John yani gwendaba. Who is John? John yan. Nze gwenjagala. Gwayagala. Your lover. Oh. Oh. Kwegamba ye muto oli ye mukulu. Iye. Now, funa solution. Kati decide. Bobo oyagala okuwona If you want to be healed, ogenda ofumbirwa oli now you oba can sekyo marry omudize him. sente ze. If not, give him his money back. And you go with John. Wangi Yes? Musumba. Nze mbadde nsaba. Onsabire. Mpone okugulu. Ngende ntandika okukola. Nafuna sente z'omusajja tujja zimuwa ne maama wange naye tetulina wadde ekikumi naye nze mpulira obulumi bunzita. mukiraba ekizimbe ekyo Are you seeing that wangi tumor like? olwayo lwakumeka What is the date today? leero Sunday. What's the day? Sunday. Next week ku Sunday Which ejja ku Sunday, agenda kukomawo wano she's going to come back here ng'ekizimbe ekyo tekikyaliwo. where that tumor has disappeared. ku Sunday ejja This coming Sunday, ekizimbe kino that tumor Sunday kigenda this kuba week, tekikyaliwo. it will not be there. Mukiraba Are you seeing it? kigenda kuba tekikyaliwo. It won't be there no more. Ensi eryoka etegeere Then the world shall know nti musumba Igana ayitibwa that Mukama. Pastor Iga was called by the Lord. Look at me. Tunuulira Musumba. Lwaki embeera zo Why ziri very complicated? are you always weird? Okola ebintu ng'olinga You do things as if ate eyakera ku makya nga tosuubira nti Katonda gy'ali. Kubanga Mukama God is not ndaga there. embuto 3 Because God shows me 3 pregnancies Sewakajjamu. that Is she it true? aborted so far. Kituufu oba nedda? Musumba bituufu ze maama wange ayagala nnyo ebintu ebyo era maama wange yasinga okunywamu n'embuto z'abasajja. amale kuzaayo bintu bya musajja Should they ogwona take the things back? Should she take wangi Musabire awone. abizeeyo Musumba musabire awone. wangi Pastor abisasure omukazi abisasure. akole ki Abisasure. abisasule Musumba musonyiwe. Musonyiwe. wangi akola atya Pastor bamusonyiwa abasajja abakadde batwesibako nnyo. agambye akola atya? atya Addeyo awonaddeyo Eh, awonaddeyo omusajja awo neddeyo ew'omusajja omusajja akola atya agenda amuzalireyo omwana yanewaana ab'omu agende wakiri amuzaaliyo omwana newaana omu ab'omu Hey. zalidde nnyingi akola atya Pastor, awone pastor. awone gwaba ki Afuna accident pastor. Mukama agenda kusumulula The Lord is going to set you free. within 20 days Mu nnaku 20, njagala Mukama kujja ku miggu I want the Lord to take Mukama you from those kikujjeko emiggu. clutches. Musumba bakuulanya abasajja agenda afumbirwa omusajja oyo oba si kyo John akwate sente z'omusajja azimudize kuba John gw'ayagala. Musonyiwe. Aleme kwekwasa maama we nti kubanga maama wange yali mwana muto. Musonyiwe. Bamusabire busabiza awone naye agenda azaalireyo omusajja omwana. agenda abuzaalireyo wakiri omwana omu right now Kakati, njagala Mukama kusumulule I want the Lord to set you free. by'obadde owulya nga bikusikasika Whatever you are feeling as if they are pulling byonna you, Mukama bimazeewo the Lord has ended all of them. ndagira ne kowulyamu akatini akakuluma I command even that little pain that's kagweremu remaining ddala to disappear completely. okome wano ku Sande And then ejja you come back here on Sunday ojja kuba wonyezeddwa and you'll be fine completely. ekizimbe ekyo nga tekikyaliwo Why that tumor has mu disappeared? linnya lya Yesu In Kristo the powerful Munazaalesi name of Jesus of Be Nazareth. healed. Wonyezebwa.
genda mukama akusumulule You go, the Lord has set you naye free. olulala toddanga mukkuula But next time, don't detours, eh? owulidde Okay? eriyo sente z'abantu ezitaliika Some people's money is hard to chew. kiki olifa What tuweerabye is it that you cannot forget in your life? tunula eno maama Look, face the side. yabaaki omwana What happened? kasita omwana yatandika mpola mpola nga tatambula kasita omwana wange yakamala omwezi mulamba tatambula simanyi kye kyava omwana wange asula n'obulumi kasita nga alumizibwa muno ekintu n'okiraba nga kitambula pasita nkulaba ku tivi owonya abantu pasita sabira n'omwana wange awone asobola okutambula pasita omwana asula obulumi bw'amaanyi nga teyeebaka kiro okkiriza nti mukama asobola Do you omusumulula believe that the Lord can heal him? Ekkiriza pasita ngeri gye nkulaba ku tivi ng'owonya abantu teeka emikono gyo mubanga Stretch up your hands, lady. gamba nti ayi mukama Say, ayi dear Lord, mukama nkwegayiridde nkwegayiridde njagala osumulula omwana wange njagala osumulula omwana wange buli kimu kyonna ekimutawaanya buli kimu kyonna ekimutawaanya omwoyo ogutamwagaliza kutambula omwoyo ogutamwagaliza kutambula ogutamwagaliza kusoma ogutamwagaliza kusoma guddeyo gye gwava guddeyo gye gwava nsumulula mukama somolola mukama tunula mu mpeta eno gamba nsumulula mukama say, set me free, Lord. nsumulula kitange somolola kitange nsumulula taata somolola taata kitange nsumulula obulamu bw'omwana ono Father, set the life of this child free. abantu bataano mujje muntu musitulemu mulabe n'emyaka gye manye ebyawano si byanzikiza You know, things of yiyo here yenna are not for darkness. magulu tegalina maanyi He's all there. The legs are Gagongobala. weak. They are paralyzed. wangi mulema mulema yagongobala mulema 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 yagongobala Yagongobala musumba. wangi sebo mulema Wakutogamba yenyini ki? oli Musumba mulema yagongobala. yagongobala Mulema, omanye mulema. ebyawano byanzikiza kuba neekakasa katonda eyampita I'm sure abo bonna God is aboogera sitting. All those Kituufu that talk, nkulaba ne ku TV leero lwenkakasizza musumba nti owonya. kale mumwebase wansi mumwebase look what that child tunulire omwana oyo. kitange nteeka empeta ku mwana ono Father, I connect this ring to the child. nsindika amaanyi I send your power mu bulamu bw'omwana ono into the life of this child. eddogo eryamuleetera okuba nga terimukkiriza The kutuula witchcraft that caused him not to do yadde anything, okutambula not to sit or to walk. kensi etegeere Let the whole world know nti ekawala that at Kawala waliwo katonda there is a living God. omulamu The living God. kitange sumulula omwana Father, ono set this child free. nsitula omwana ono wansi I lift this child from the floor mu linnya lya yesu in the name of Jesus. mu linnya lya yesu In the name of Be Jesus. healed. Wonyezebwa. be healed Wonyezebwa. be healed Wonyezebwa. be healed Wonyezebwa. in the name of Jesus Mwinyi Yesu Christ Kristo. okuyita mu mpeta eyo Through this ring, eyawongebwayo mu maaso ga which was yesu presented before Jesus, njagala esitula omwana I ono wanted wansi to raise this child from the floor. omwana ono This child, awonyezebwe I want him to be healed atambule so he can mu walk. In linnya lya the yesu name of Jesus. omwana golokoka Child, get up. golokoka Get up. mukama akusumuludde Stand up. The Lord has set you free. golokoka Stand up in the name of Jesus. nkujja wansi I lift from the floor. mu linnya lya yesu In Jesus' name. golokoka Stand up. golokoka golokoka
Golokoka. Stand up. Golokoka. Stand up. Golokoka. Stand up. In the name of Jesus Christ. Mwenye Yesu Kristo. Golokoka. Stand up. Ndagira emikono gino kuterera. I command his hands. Ekiyuguma ekikankana mulagire kuterera. I command him to settle. Sagala gikankane njaga ginywera njagala terere. I want him to settle. Musitula wansi. I pull him from the Musitula floor. wansi. I pull him. Be healed. Kolira Yesu angaleza amani. Kolira Yesu angaleza amani. Come to Jesus. Young. Kolira Katonda angaleza amani. Young. Kolira Yesu angaleza amani. Come to Jesus. Kolira Kama angaleza amani. Come to Jesus. Kolira Yesu angaleza amani. Glorious and come to Jesus. Tamukuba no wansi. Ogosa. Tamukuba wansi. Talemererwa. Talemwa Yesu omulokozi talemwa. Hallelujah. Yesu omulokozi talemwa. Hallelujah. Yesu omulokozi talemwa. Mulaba buti obasande ngoli mulaini obujulizi. Hallelujah. Yesu omulokozi talemwa. Kali akana katambudde akaliwa. Hallelujah. Yesu omulokozi talemwa. Kale cheza muziki. Kona. Chini, chini tena, suka chini, chini tena, suka chini, chini tena, suka chini. Kirira, 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 kirira. Akalulu kaliwa. Kona. Ay, 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 ay. Chicho olifatuwera bito. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako. Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo Chicho olifateweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.